Amen. Amen. Tukwireko Luganda dikoni waffe mu ngalo. Let us clap for our deacon. He's a great man of God, Musajja wa Katonda w'amaanyi. a pillar in our church. Empagi ey'amaanyi mu kanisa. How can we welcome your neighbor also on the left, on the right? Yaniriza muliraanwa ali ku kkono n'ali ku ddyo. Tell them, neighbor, you are very welcome. Omugambe muliraanwa oyaniriziddwa. Hallelujah. Amen. 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 Just before we go into the Word of God, Nga tetunagenda mu kigambo kya Katonda, I want to remind us, just like Deacon had just mentioned, njagala kujjukiza omudiikoni akyogeddeko, we're going to have Holy Communion. tugenda kubeera n'okusembera okutukuvu. We do that every last Sunday of the month Ekyo tukikola buli Sande esembayo mu when we mwezi come to the table of the Lord. bwe tujja ku mmeeza ya Mukama waffe Yesu. And we do that to reconnect ourselves back to God Ekyo tukikola okuddamu okunyweza enkolagana yaffe ne and Katonda to renew our covenant relationship with God. n'okuzza enkolagana yaffe ey'obwakatonda. We are in the last days, Tuli mu nnaku ez'enkomerero, so our relationship with God must be good. kati enkolagana yaffe ne Katonda eteekwa kuba nga nnungi. Somebody say amen. Wabi wagamba nti amiina. Let me also remind us that next month of August, Era atujjukiza n'atugamba nti omwezi ogujja ogw'omunaana which is beginning this week, ogutandika mu weekend gye tugenda we are okuyingira, going to focus on worship. tugenda kuteeka essira ku kusinza. We are going to do more worship than in our preaching. Tugenda kusinza nnyo okusinga okubuulira kwaffe. So I want you to learn to worship God. Kati njagala okiyiga okusinza Katonda, Worship Him in spirit and also in the truth. ng'osinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Praise the Lord. Mukama ffe yeebazibwe. This one is also a reminder. Naye ate nakuno okujjukiza. How many of us have got national identity cards? Bameka ng'olina ennangamuntu oba endagamuntu ng'ogirina? How many of us have renewed our national identity cards? Bameka ng'omaze okugizza obujja wanika omukono gwo mu bbanga? How many have not? Bameka nga tonnaba? Let us do it. Kati kikole. It is so important Kikulu nnyo you have your national ID okubeera n'endagamuntu for many different things, olw'ebintu bingi eby'enjawulo, including the coming voting. You can't vote unless you've got a national ID. n'okujja okulonda okugenda okujja tujja kusobola kulonda nga tolina And we ndagamuntu. can't be a church where we pray for our leaders Ate tusobola kubeera kanisa nga tusabira and abakulembeze not participating in choosing them. ate nga tetonyigira mu kubalonda. So make sure you've got your national ID renewed. Kati kakasa nga endagamuntu yeziddwa bujja. Somebody say amen. Wabi wagamba nti amiina. This is a testimony as well. Buno bujulizi. Wednesday, we made exactly 20 years in our marriage with my wife, Catherine. Olunaku olwokusatu twaweza emyaka 2 ne mukyala wange mu bufumbo. What a joy Nga kya ssanyu nnyo to have such a wife for me. nze okubeera n'omukyala bw'ati. Now 20 years, 4 children, Emyaka 2, abaana 4, and God has been gracious, ani Mukama abadde wa kisa gye bali, extremely gracious. ekisukkulumya ekisa. I want to encourage those who are married, Njagala kuzzaamu amaanyi eri abafumbo. keep going. Sigala ng'ogenda mu maaso. It is possible. Kisoboka. We will make it. Ojja kukikola. 5 years, Myaka 5, 7, 7, 12, 12, 20, 20, 50, aweze 70. aweze n'ensanvu. It's amazing that also in the same week I met my teacher for mathematics. Kyewuunya mu ngeri emu nasinkana eyali omusomesa wange ow'okubala. He was telling me the medals of 50 years in their marriage. And I'm like, praise the Lord. Nabo nga baweza emyaka 50 mu bufumbo ne tendereza Katonda. Let me talk to the singles. Kanjogere eri abatannaba kufumbirwa. John, Thomas. Yeah, come and join us. Muveeyo mujje mutwegateko sayidi eno. Yes, Sandra, praise the Lord. Sandra Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Amiina. The church has got a license to wed you. Ekkanisa erina olukusa olubagatta. I'm a reverend myself. Ye kennyini reverend waali. We have gardens there waiting. Gardens wali wabweru zibalinze. Marriage is possible and marriage is good. Obufumbo busoboka ate obufumbo bulungi. Praise the Lord. Mukama ffe yeebazibwe. Let us pray as we open our Bibles to 1 Thessalonians chapter 4. Katusabe nga tubikkula Bayibuli zaffe Abasesalonika ekisooka essula 4.
Father, in the name of Jesus, Taata mu linnya lya Yesu we want to thank you so much twagala kwebaza nnyo nnyini ddala for the many miracles, signs and wonders you've done in the past week. olw'ebyamagero n'obubonero by'okoze ebingi gye tuli. You have kept us alive Otukumye nga tuli balamu and strong. ate nga tuli You b'amaanyi. have given us food Otuwadde emmere, and clothes otuwadde engoye, and water, otuwadde amazzi, protection, otukuumye, safety, and otulabiridde. many things, Lord our God. N'ebirala bingi We by'okoze. thank you, Lord our God. Tukwebaza As we Mukama come this Sunday service, nga tuzze mu Sande we ey'olwaleero pray that God will service. speak to us, Tusaba nti oyogere naffe, encourage us, tuzzemu amaanyi. rebuke us, Mukama tunenye, align us to your purposes. tutereeze mu layini y'ebiruubirirwa bye. Help us be prepared Tuyambe okweteekateeka for emitima the gyaffe coming rapture of the church. olw'okuddako okukwakulibwa kw'ekkanisa. And we ask you, Jesus, Era tukusaba Yesu to give us the strength to overcome sin. otuwe okwenenya ebibi byaffe. Help us to be righteous before you. Era otuyambe okubeera abatuukirivu The gy'oli. singles, not yet married, to be pure. Abadde batanaba kutambulira mu butuukirivu obw'obufumbo. Those who are married like us, Eri abafumbo nga ffe, help us be pure and holy. tuyambe tutambule nga tuli Our batukuvu. sons and our daughters, Bawala baffe ne batabani baffe, our friends, our family members, mikwano gyaffe n'abafamili, let them know you as God and Savior. leka bakumanyi nga katono That omulokozi none of them waabwe. will miss the coming of the rapture. Tewali kussa n'omu ku baana abulwa olw'okukwakulibwa kuno. Father, we thank you Mukama tukwebazizza. for praying in Jesus' name. Tusabye okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Amen. Let us open our Bibles. Kati bikule Bayibuli zaffe. 1 Thessalonians chapter 4, Abasesalonika ekisooka essuula 4. verse 13 to 18. Olunyiriri olw'13 paka ku lw'18. Naye tetwagala mmwe obutategeera abooluganda ebyabo abeebaka. Mulemenga okunakuwala era ng'abalala abatalina ssuubi. Kubanga bwe tukkiriza nga Yesu yafa n'azuukira, era nga Katonda alireeta bw'atyo abeebaka ku bwa Yesu Mukama waffe naye. Kubanga ekyo kye tubabuulira mu kigambo kya Mukama waffe, nga ffe abalamu abaasigalawo okutuusa okujja kwa Mukama waffe. Tetulisooka abeebaka, kubanga Mukama waffe yennyini alika okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu n'eddoboozi ery'abamalayika omukulu ow'ekkondeere lya Katonda. N'abo abafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira, naffe abalamu abasigalawo ne tulyoka tutwalibwa wamu n'abo mu bire okusinkana Mukama waffe mu bbanga. Kale bwe tutyo tutambulenga nga Mukama waffe ennaku zonna. Kale musanyusaganenga mwekka na mwekka n'ebigambo bino. Hallelujah. Haleluya. Let us read another scripture. Katusome ekyawandiikibwa ekirala. 1 Corinthians 15, Abakolinso ekisooka 15. 50 to 58. 50 to 58. 5 paka ku 58. It also talks about the same subject, which we're going to talk about, the rapture of the church. Naye era nakyo kyongera okugatta ku kwakulibwa kw'ekkanisa. Let us read it as well. Katusome Abakolinso ekisooka essula 15. Abakolinso ekisooka essula ya 15 olunyiriri olw'50. Bayibuli egamba bw'eti: naye kino kye njogera, abooluganda, ng'omubiri n'omusaayi tebiyinza kusikira bwakabaka bwa Katonda. So okuvunda tekulisikira butavunda. Laba mbabuulira ekyama, tulyebaka ffenna, naye ffenna tulifuusibwa. Hallelujah. Amangu ago nga okutemya ekikowe, akagomba k'enkomerero bwe kalivuga, kubanga kalivuga n'abafu balizuukizibwa obutavunda, naffe tulifuusibwa. Kubanga oguvunda guno kigugwanira okwambala obutavunda, n'ogufa guno okwambala obutafa. Naye oguvunda guno bwe guliba nga gumaze okwambala obutavunda, n'ogufa guno nga gumaze okwambala obutafa, ekigambo eky'okwambala obutafa, ekigambo ekyawandiikibwa ne kiryoka kituukirira nti okufa kumiriddwa mu kuwangula. Hallelujah. Gwe okufa, okuwangula kwo kuli luuyiwa. Gwe okufa, okuluma kwo kuli luuyiwa.
Hallelujah. Amen. I'm talking about the subject. Njogera ku mutwe I'm asking a question. era mbuuza ekibuuzo. Are you ready for the rapture? Weetegese eri okukwakulibwa. And I'm making a statement. Era nkola statement Don't miss the rapture of the church. tosubwa kukwakulibwa. In 1 Thessalonians we read and Corinthians, Basesalonika we tusomye n'Abakolinso it talks about the description, bannyonnyola how the rapture will be like. okukwakulibwa kugenda kufaanana kutya. It's going to be a unique moment, Kagenda kubeera kaseera ka njawulo very special that nobody could ever imagine to happen to be. nga tekaabanga era nga tewali yali akalowoozezaako. The Lord Jesus made a promise Yesu yakola ekisuubizo that He's going to come back to the church of Jesus Christ agamba nkomawo okunona ekkanisa and will rapture it era ngenda gikwakula to His glory and honor. mu kitiibwa kyayo. We will soon find out why the rapture should be. Tugenda kuzuula labu kyeno We'll look at the advantages of the rapture of the church. tutunuulire emiganyulo egiri mu kwakulibwa kuno But kw'ekkanisa. the Bible talks about this moment Naye Bayibuli eyogera ku nsonga eno as an bw'eti amazing prophetic fulfillment ng'akaseera akaalagula oba ak'okutuukirizibwa of the okw'obunabbi prophets of Jesus olw'obunabbi bwa Yesu when He Kristo will come for the rapture of the church. buno bwagenda okukomawo okukwakula The ekkanisa. Bible says, in the twinkling of an eye, Bayibuli egamba nga kutemya kiko at the sound of the last trumpet, nga ekkondeere erya akabonero believers ak'enkomerezi, in Jesus will be raptured. abo abakkiriza mu Yesu Kristo bagenda It kwakulibwa. doesn't matter where you are, maybe in a building like this. Si nsonga oba onooba n'ekizimbe kifaanana bwe By the kiti, power of God, you go through the iron sheets naye amaanyi ga Katonda gajja kuyita mu or kizimbe out of the car you are in oba okuva mu motoka or out gy'onoobeeramu of the plane you are in, oba mu nnyonyi and mw'onoobeera, you'll be raptured to heaven. awo ojja kwakulibwa otwalibwe mu And we'll ggulu. meet Jesus in the air. Olwo nno tusinkane Mukama waffe Yesu mu bbanga. This will be a supernatural victory Kati wano wagenda kubeera obuwanguzi for the obw'enteekateeka believers eri omukkiriza about our salvation. eri obulokozi bwaffe. What does the rapture mean? Okwakulibwa It's kitegeeza going ki? to be a sudden supernatural catching our believers. Gano gagenda kubeera amaanyi agembagirawo agagenda okusitula Only abakkiriza those who are born again, eri abo bokka abazaalibwa omulundi only those who ogwokubiri, are saved eri abo bokka will abalokole be raptured. tebagenda okwakulibwa. The power of the rapture will be about Jesus being in you, Amaanyi gano ag'okwakulibwa gagenda kukola ga Kristo gajja kutwala ggwe, and also the power of salvation and of the Holy Spirit in you. era n'amaanyi gano ag'omwoyo omutukuvu agatambulira mu That ndamu will be ggwe. the power that will cause you to rise through. Gano ge mannya agagenda okukuleetera okuyimirira Meaning okukwambuka. that non-believers Kitegeeza nti abatali who are balokole, not born abo again, abataalokoka not gwamulundi spirit-filled, abo nga tebajuziddwa who mwoyo, lack the word of God, nga tebalina kigambo kya who Katonda, lack truth and righteousness, tebalina mazima will never have that power enough to take them up. tebajja kubeera n'amaanyi gagenda basobozesa kwambuka mu bbanga awo. The Greek word for rapture is called hapazo. Ekigambo eky'Olyonaani mu kigambo kye bayita okwakulibwa kiyitibwa hapazo, Meaning to snatch away quickly and forcefully. ekitegeeza okwakulibwa mangu nnyo ate n'amaanyi. Please notice, Kino kyegendereze, in the rapture, mu kwakulibwa Jesus will not come on the face of the earth. Yesu tagenda kujja ku maaso g'ensi ate, His foot will not step on earth. ekigere kye tekigenda kulinnya ku nsi We will kuno. meet Jesus in the air. Yesu tugenda musinkana mu bbanga awo, In the second coming of mu Jesus, kujja kwa Mukama waffe Yesu okwasooka, the second coming of mu Jesus, kukomawo kwa Mukama waffe okwokubiri, that's when he will step on Mount Olives. awo lw'ajja okuyimirira ku lusozi. But in the rapture, Naye wano mu he will kwakulibwa remain in space in the air. ajja kusigala mu bbanga. Don't mix the two. Bino bibiri tobitabula. The rapture will come first. Okwakulibwa kwe kugenda okusooka, And then believers will go in glory with the Lord Jesus. olwo bano abakkiriza basituke bagende mu bbanga. And then we'll come back. Kati olwo agenda kudda, We will come back with Jesus olwo as believers tujja kukomawo ne Yesu to waffe, deal with the Antichrist olwo tukolagane n'abaana abawakanya and Kristo, establish the millennial kingdom of God. olwo n'okuteeka wansi obufuzi bw'obwakabaka buno, Then we will establish the millennial kingdom of God for 1,000 years on earth. olwo alyoka anyweza obwakabaka bwe emyaka 1,000 ku nsi. When Jesus is the Lord, Yesu bw'anaalabika,
reigning, when Jesus is the Lord Yesu bw'anaabanga ye Mukama and is reigning in Jerusalem, era ng'ali mu and Yerusaalemi, that will be our capital city. ekyo kye kigenda okubeera ekibuga kyaffe That's why you ekikulu. should love Israel. Y'ensonga lwaki olina okwagala It's the Isirayiri. capital where our Savior came from, Kye kibuga omulokozi waffe gy'ava, and is coming back to reign the same city, Jerusalem. era kye kibuga kye kimu gy'agenda okudda. Somebody say hallelujah. Wabeewo agamba nti aleluya. Let's be encouraged. Leka tuddizibwemu We're amaanyi. living in difficult times, yes. Tuli mu biseera bikalu We're living bukituufu. in difficult moments of our lives. Ebiseera ebiro byetulamu bizibu mu bulamu. Everything's tough and difficult and challenging. Buli kimu kigumu kikaluba ate But kisookuuza. Jesus is coming back. Naye Yesu akomawo A bassebo moment ne is bannyabo. coming, Yesu ajja, and all that will change, ffenna and we'll be with the Lord Jesus tugenda kukyuka tubeere wamu ne Mukama waffe forever and Yesu. ever. Ebbanga lyonna mirembe na Allow me mirembe. to continue to make these differences. Njagala kwongera okukulaga enjawulo, 7 different ways engeri 7 ez'enjawulo between the rapture and the second coming back of Jesus. ezikwakatagana ku kukwakkulibwa n'okudda kwa Mukama And waffe Yesu. after this, Kalino nga mbimaliriza, we'll see a small video clip tujja kulabayo akavidiyo akatono that was done so well akaakolebwa to obulungi describe the rapture, how it is going to be like. nga kannyonnyola olunaku n'olwokwakulibwa lugenda kufaanana lutya. Like I've already mentioned, Nga bwe maze it okibagamba, will be too fast. kigenda kubeera In the twinkling of an eye. kutemya butemya kikoowe. Look at your neighbor and twinkle in his or her eye. Tunuulira omuntu akuliraanye otemyemu omulundi gumu bw'oti. How long does it take? Kitwala bbanga ki It ekyo? is too fast. Kyangu nnyo. And that's how it's going to be. Kati bwekyo bwe kigenda okufaanana. It's going to be really fast. Kigenda kubeera kyamangu That's nnyo. why you should be ready anytime for the coming of Jesus. Y'ensonga teekwa kubeera beetegefu nnyo olw'okudda kwa Don't be Mukama left waffe. behind. Munnange tosigala We're mabega. going to be raptured. Tugenda And let me kukwakulibwa. remind you, Era njagala it kujjukiza. seems in the rapture, Mu kukwakulibwa, all these clothes will remain here. engoye zonna ze twambala zigenda Our kusigala. bodies will be changed. Emibiri gyaffe gijja kukyuka. Do you remember when Adam, before he sinned, Ojjukira Adamu nga tannayonoona. it seems there were no clothes. Kiringa kiraga nti tewaaliwo ngoye, But the clothes came because of sin. naye engoye zajja lwa kwonoona. You go back to the book of Genesis 1. Ddayo mu kitabo ky'olubereberye Adam didn't have clothes. Adamu But teyayambalanga after ngoye. God had cast him out, Naye bwe yamala okugobebwa, then that's when an animal was killed and given him a skin to put on and cover up. awo ensolo ezattibwa n'afuna eddiba So it ery'okwerikako. seems that on the rapture day, Kati olunaku luno kye kimu all olukwakulibwa. these jackets and shoes and sneakers will remain here. Jaketi zonna, essuuti zonna, The engatto zonna, bodies will be ebiteeteeyi. changed up Emibiri gyaffe gigenda and kuwaanyisibwa. will be with the Lord in the air. Tusinkane Mukama waffe mu bbanga. Number one difference Ensonga esooka is about the timing. ekwatagana ku biro. The timing. Ebiro. The rapture will be Okwakulibwa kujja kuba before the tribulation, nga tewannaba kubeerawo the okutulugunyizibwa. great tribulation of 7 years. Okutulugunyizibwa okw'amaanyi emyaka 7. Why? Lwaki? Because you are born again, Kubanga obulokole you will not suffer in the tribulations. togenda kubonaabonera mu You will be taken away to avoid that suffering in there. ojja kwakulibwa gw'oleme kunyigirizibwa mu You remember mbeera the eyo. floods in the book of Genesis? Ojjukira ebiro eby'amataba mu God Bayibuli took mu away Kituufu. Noah and his family. Katonda yatwala Nowa ne famire They ye. never suffered in the floods that happened. Bo tebaabonaabonera mu mataba ago. What about the Jews in Egypt? Ate Abayudaaya mu Misiri, The Lord preserved them, Katonda yabakuuma. divided the Red Sea, Yayawulawo ennyanja emyufu and went to the other side. ne bayitawo ne bada sayidi But the eri. Egyptians got killed in the floods. Kati Abamisiri bo ne bafiira mu mataba. But the Israelites were preserved. Naye bo God is bakuumibwa. going to preserve your life. Katonda agenda kukuuma. God is going to preserve you. Katonda agenda You won't be kuutalizaawo. part of the wrath of God coming. Togenda kubeera kitundu ku busungu bwa Katonda bugenda Somebody say okuyingira. amen. Wabe wagamba nti amiina. The second coming back of Jesus Okudda kwa Mukama waffe okwokubiri will be after the tribulation. kujja kubeerawo oluvannyuma lw'okunyigirizibwa. Let me say this. Kino kankyogere. After the rapture of the church, Ekkanisa nga maze okutwalibwa, it will be difficult. akaseera kajja kuba kazibu. The question is, will people be saved? Ekibuuzo kiri nti abantu banaabeera balokoka. Yes. Kituufu. But Naye at the cost of their own lives. nga kitwala bulamu bwabwe. They refused Jesus' free gift of salvation. Baagana Yesu ng'ekirabo They will ekyokozi. now pay. Kati balina okusasula. Get saved now. Okulokoka kati. Walk with the Lord.
nga bakolera Katonda and walk with the Lord, nga batambula ne Mukama, and you walk with the Lord, gw'atambula ne Mukama so that we don't get into this entanglement. oleme kuyingira mu bintu ebyo. Number two, ekyokubiri, the audience or the focus. oba In other words, to whom will these events be? kino kinaabeerawo ku lwani. The rapture Okwakulibwa is for only the believers, born again, spirit-filled, godly walking people of God. kuli eri abo abalokole bokka abajjudde omwoyo abatambula ne Mukama The waffe second Yesu. coming back of Jesus Okudda kwa Mukama waffe will Yesu be for everyone else. kujja kubeera kw'abantu bonna, The rapture naye ate is okwakulibwa for only the believers. kweri abakkiriza bokka. Let me emphasize point number 3. Kino kankiteekeko essira ensonga ey'okusatu. Location, where will this be? Waawe kinaabeera. Jesus will meet believers in the air. Yesu agenda kusisinkana abakkiriza mu bbanga. That time the force of gravity won't be working at all. Olwo twajja kubeera mu maanyi gonna agakola mu bbanga. But the second coming, Naye olw'okudda okw'omulundi Jesus ogwokubiri, will step on Mount Olives. Yesu agenda kuyimirira ku lusozi olw'emizeeyituuni. Number 4, Ekyokuna, the purpose. ekiruubirirwa. What is the purpose of the rapture? Ekiruubirirwa ky'okwakulibwa kino I've already kyekiwa. mentioned it. Kino nakyogeddeko To dda. rescue the church Okununula ekkanisa of the coming wrath of God. olw'okujja kw'obusungu bwa Katonda. Why is God angry? Lwaki Katonda munyiivu? Because the world has been rebellious. Kubanga ensi egyemye It n'esukka, has been arrogant. ebadde nga tegambwako. Men have been killed and people have been stealing and cheating. Abantu boonoonye bakiitinze bakoze buli The wrath ekyetaagisa. of God is coming against them. Obusungu bwa Katonda bugenda kujja gye You bali, better not be there. era oleme kubeerayo eyo. So the purpose of the rapture Ekiruubirwa ky'okwakulibwa kuno is to rescue the church. kwe kununula ekkanisa. And the purpose of the second coming back of Era Jesus ekiruubirwa ky'okudda kwa Mukama is Yesu to okwokubiri judge the world kwe kulamula ensi of their wickedness and sin and rebellion against God. olw'obubi bwabwe, okwonoona kwabwe n'obujeemu. And also Jesus will begin to reign now thereafter. Era olwo Yesu ajja kutandika He will be okufuga, the King of Kings ajja kubeera kabaka wa and the bakabaka Lord of Lords. era mukama At w'abakama. that time, Ebiseera there will ebyo not be any other kings, tewajja kuba kabaka yenna, not any other powerful emperors or leaders who and all those things. tewajja kubeera mufuzi It will w'amaanyi be twali. Jesus to reign the King of Kings. Ajja kubeera Yesu yekka nga yafuga kabaka wa bakabaka. The other difference Enjawulo endala is will be visibility. Visibility. ejja kuba nga erabikako mu buliwo. The rapture Okwakulibwa, will be private and sudden. okwakulibwa kujja It will kubeera be kwa mpola, quick. naye eri abakkiriza kujja kwakulibwa It will be quick. kujja kuba kwa maanyi. The other one Naye ate kuli will be okulala, public. The second coming of Jesus will be public and okudda kwa visible. Mukama waffe okwokubiri kujja kulabisibwako, abantu bajja kulaba. What will happen after the rapture? Kiki ekinaabaawo oluvannyuma lw'okwakulibwa? The resurrection of believers. Wajja kubeerawo okuzuukira kw'abakkiriza. What will happen would be is this. Ki ekinaabaawo kye kino: On the rapture day, olunaku olw'okwakulibwa, those who have died in Christ, abo abaafiira Mukama waffe who are Yesu, born again, abo abaali abalokole, they will be resurrected abo bajja kuzuukizibwa first. okusooka. And then those of us who are alive Naye n'eryaffe abalibeera will abalamu, find the other one is already in space in air. tujja kusanga abo nga bamaze dda okutuuka mu bbanga. Every grave of every believer Buli ntaana eyazikibwamu will mukkiriza be split, eyo ejja and the kwasamizibwa. believers will be resurrected. Olwo abakkiriza bajja kuzuukizibwa. This past week, Wiiki ewedde we've got some bad news again. twafuna amawulire amabi nate. There is a church member in Watoto. Waliwo memba wa church ya Watoto. This lady, she was like a mother to us in the Lord. Omukyalo ne yalinga maama waffe Mukama waffe, Aunt Olivia Chambade. Anti Olivia Kyambadde. She passed on and she's in glory. She passed. She died. Yawummula. We are burying her this Tuesday after tomorrow Tugenda muziika ku Lwokubiri in Mukono. Mukono side. Now, her grave Entaana ye will open up at that time. ejja kuggulawo, ejja kwasama mu kiseera ekyo. And many others, N'abalala bangi like my father and mother died, and the believers nga taata wange ne maama nga bafa nga bakkiriza, will meet together in the air. tujja basinkana mu bbanga awo. What a joy. Nga kya ssanyu. May God help us Nsabe Katonda atuyambe to die in Christ. tufiire Mukama Tell waffe. your neighbor,
I'm going to die in Christ. Gamba neighborwo nti ngenda kufiira mu Mukama I'm waffe. dying in Christ. Era ngenda kufiira mu Mukama waffe. So that I will be resurrected Olwo nno nsobole okuzuukira. and be with the Lord Jesus. Awo nno mbeere ne Mukama waffe Yesu. Let us watch this small clip quickly. Katunuulye ka vidiyo kano akampi mangu nnyo. Let's watch it together. Katunuulire ffenna tukeetegereze. About how the rapture would be. Okwakulibwa kugenda kufaanana It will be kutya. extremely fast. Kino kigenda kubeera In kyamangu the nnyo. twinkling of an eye. Just okutemya kikowe. Please give it to us. Kituwe. Screen, big screen. Screen enene. Can it become bigger than that? This is kind of small. Katono tugezeemu. Okay, as they prepare it, Nga bwe bakateekateeka. I want us to be encouraged this morning Njagala tuddizibwemu amaanyi amakya about the coming rapture. olw'okwakulibwa okugenda okujja. And how should we prepare for the rapture of the church? Era tugenda kweteekateeka tutyange ekkanisa. May we be encouraged. Engeri gye tuzibwamu Our amaanyi. Lord is coming. Katonda waffe When we akomawo. got saved, Twalokoka. Jesus became our Savior Yesu yafuuka mulokozi and our waffe. Lord. Era Mukama waffe. And He promised Era n'asuubiza. never to leave us N'agamba tajja or tuleka. forsake us. Olwa tagenda If twabulira. you are born again, Bw'obanga oli mulokole. be strengthened Ddamu amaanyi. every other day Buli lunaku oluyita. because your Master is coming. Kubanga Mukama wo He will akomawo. come to rescue us. Ajja kutunula He is okola. going to come and we will take us to be with Him. Agenda kukomawo atutwale tubeere In real gy'ali. life, Mu bulamu bwa bulijjo. when troubles come our way, Emitawaana bwe gijja mu we make lugendo those lwaffe. phone calls. Tukuba amasimu. We cry out, Tukaaba. please come and help me. Jangu onnyambe When the gundi. help comes, Obuyambi bwe bujja. we are encouraged Olwo nno tuzzibwamu because the amaanyi. help has come Kubanga obuyambi bulabise. on time. Ebiseera byonna. Likewise, Bwe kityo bwe let kifaanana. us look at three major encouragements Katunulye ebintu ebizzaamu amaanyi bisatu. about the coming rapture Bino ebiteekateeka and olw'okwakulibwa. how we should prepare. Era tuteekwa kweteekateeka tutya. Number one, Ekisooka. we will be united with Jesus forever. Tugenda kugattibwa wamu ne Mukama waffe Yesu ebbanga lyonna. Hallelujah. Haleluya. Can you imagine Osobola being kiteebereza united with Jesus, ng'oli wamu ne Yesu, eating with Him? ng'olya naye, Oh, yes, to be eating in heaven, ebbanga nanga mulya mu ggulu, walking with Jesus, ng'otambula ne Yesu awo, talking with Him one face to face. nga munyumya omutunulako maaso ku maaso. That is where we're going to go Awo we tugenda, and to be. awo we tugenda okubeera. Therefore, Church of God, Kati ekkanisa ya Kristo be encouraged ddamu amaanyi of your salvation. eri obulokozi You bwo. are born Oli again. mulokole. Your name is written in the Lamb's Book of Life. Erinnya lyo liwandiikiddwa mu kitabo You will eky'obulamu. not die forever. Togenda kufiira ddala bbanga Yes, lyonna. yes, if you died now, Kituufu bw'onoofa leero it will be death in the physical only. kujja kubeera kufa kwokka mu But you mubiri, will be resurrected naye ojja kuzuukizibwa to be with Jesus mu kuyita mu Yesu forever and ever. emirembe n'emirembe. How should we prepare? Tweteekateeka tutya? Grow in your relationship with God every day. Kula mu nkolaganayo ne Katonda lunaku ku Be lunaku. a prayerful believer. Beera omukkiriza asaba. Read your Bible every day. Soma Bayibuli buli lunaku. Share the gospel of Jesus Christ. Gabana enjiri ya Kristo buli Walk lunaku. in purity and holiness. Tambulira mu butukuvu ne mu butuukirivu. Be a God seeker. Beera omuntu anoonya That's Katonda. how prepare ourselves Y'engeri gye tweteekateeka ffe of the coming rapture. olw'okujjako In okwakulibwa. this last week, Mu wiikendi ewedde we are so amazed twewunyisibwa on Wednesday prayer altar. olw'okusatu ku kyoto. The entire room was all filled up. Luumu yonna otusabira tuŋŋanira wajjula. Believers were hungry to come to pray and seek God. Abakkiriza baalina ennyonta okujja okunoonya Mukama. There was no room at all inside the prayer room. Awo we tusabira ku kyoto nga tewali osobola kutuula. And so we have agreed Kati ne tukkiriziganya this coming Wednesday, olw'okusatu n'olujja we will be gathering to pray right here because it's bigger. tugenda kuŋŋaana wano mu kanisa we tubeera tusabira kubanga As tuli we bangi. pray, as we seek God, Nga bwe tusaba nga that's twekateeka how we Katonda. prepare for the coming Bwetyo rapture. bwe tweteekateeka olw'okwakulibwa. Walking in holiness and righteousness. Tutambulira mu butuukirivu ne mu butukuvu. Friday we had an overnight right here. Olwokutaano wali overnight. And people were in here. Abantu baaliwo wano. And were in the presence of God. Abantu nga tuli mu kubeerawo kwa I Katonda. must admit it was a cold night. Nzikiriza ngamba kyali kiro nga kinnyogovu. But we prayed Naye twasaba era until the night morning time. paka ku makya.
Let us prepare our lives leka tweketeeke obulamu bwaffe for the coming rapture. olw'okuddako okwakulibwa. Encouragement number 2. Okuddizibwamu amaanyi okwokubiri We will be delivered from judgment. kujja kuba kununulibwa kusimula okuva mu kulamula omusango. God's word says, Kigambo kya Katonda kigamba, for God did not appoint us to wrath, Katonda teyatuteekerateekera eri obusungu, but to obtain salvation. naye okutwala oba okufuna obulokozi. The rapture Okwakulibwa will deliver us kugenda kutununula from the ffe judgment of God. okuva ku kusalirwa When omusango gwa God is Katonda. judging the rebellious in this dark world, Katonda bw'anaaba alamula abajeemu bano mu He won't be sekizikiza, part of that judgment. gwe tojja kubeera kitundu ku bo. And God will rescue us Katonda ajja tununula from ffe all the seals and the trumpets and the bowl of judgments coming. okuva mu busibe na buli kintu kyonna ekigenda okuva mu sayidi zonna And God n'endagaano zonna. will rescue us from the hour of trial. Era Katonda atujje mu kugezesebwa okwo obusaale bw'okugezesebwa. Unbelievers won't be judged with the unbelievers. Era abakkiriza abo tebagenda kulamulwa n'abatali bakkiriza. Never. Nedda. Because you're a child of God. Kubanga abaana ba You Katonda bear the anointing of God. mwasasula mu Your muwendo. name is the Lamb's Book of Life. Erinnya lyo mu kitabo ky'obulamu. Hallelujah. Haleluya. The rapture Okwakulibwa will save us kujja kutulokola from the coming wrath. okuva mu busungu obugenda How do we okujja. prepare? Tweteekekateeka tutya? Walk in holiness. Gatambulira mu butuukirivu Refuse sin. nga tugaana ekibi. Don't be overcome by temptation. Totwalibwa lwa kutekemebwa. Don't be among those who are bitter, who will never forgive others. Waliwo abo nga bakaawo nga tebasonyiwa balala Don't be bannaabwe. part of those ones. Tobeera kitundu ku abo Walk in batasonyiwa. holiness. Tambulira mu butukuvu. Walk in righteousness. Tambulira mu butuukirivu And in the fear of God. n'omu kutya Katonda. The other encouragement, Ekyokuna ekyokuzzamu it abantu. has to be strengthened in terms of trials and difficulties. Leka tuddizibwemu amaanyi mu biro eby'okugezesebwa n'okukemebwa. Because you are currently suffering Kubanga okubonaabona kwo okw'obuliwo kati is only temporarily. kwa kaseera buseera. Your present suffering Okubonaabona kwo olwali okwoyitamu is not forever. si kwa lubeerera, si kwa Time is nkomerero. coming Akaseera when kajja there won't be more sickness. nga tewakyali ndwadde nate. Remember when Jesus Christ comes, Yesu bw'anaakomawo there'll be no more sickness, tewagenda kubeerawo ndwadde no more nate. disease, Tewaligenda kubeera no more birwadde. pain, Tewali bulumi. no more debtors, no debts anymore to pay. Tewagenda kubeera mabanja nate, nedda. It will be a new day, Ojja kubeera lunaku a lupya, new season, ebironga bipya when the basebo. Lord Jesus Yesu Kristo is in bw'analabika total control of everything. ajja kubanga yafuga byonna. Let me remind you, church, Kankujukize kanisa. when God made Adam and Eve, Yesu bwe yakola Adamu ne Eve, the world was a safe place. ensi baali mu kifo nga kiri It sefu was all beautiful. kyali kirungi It nnyo. was good. Kyali kirungi There were no issues whatsoever. nga tewali nsonga zonna. Actually, lions never ate goats or zebras. Oba nga empologoma nga tesobola kulya mbuzi oba ebisolo ebirala. Lions used to eat grass. Nga empologoma ng'erya muddo gwokka. So were the cheetahs and leopards Kati ng'ebisolo ebirala ebisigadde eating grass. nga nabyo birya muddo. But when sin came in, Naye ekibi bwe kyayingira, the animals became volatile ebisolo ne bitandika okukyusa endaba y'ebyokulya binaabyo to this very day. okutuusa leero. But the time when the Lord Jesus comes Naye akaseera Kristo and bw'anaalabika restores the universe, n'akomyawo ensi eno, we'll go back ajja kuddayo. to the time of Adam and Eve, Tujja kuddayo mu biro biri ebya Adamu where ne the Eva, lamb will be with the lion. nga empologoma esobola okubeera n'endiga awo mu kifo kimu. You don't seem to be excited about the Jesus. Wandibadde ekito kisanyukira bw'okiwulira ku lwa Yesu. It is where we were going. Kunyumirwa bunyumirwa. It is where we are going to go. Eyo gye tugenda. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. When everything is back in order. Buli kimu nga kizzeemu mu The bwe other kyandibadde. encouragement Ekyokuzzaamu amaanyi ekirala is to be motivated kwe kubanga tuddizibwamu amaanyi to live for God, okubeerawo ku lwa Katonda, to obey Him, okumugondera, to serve Him, okumuweereza. using our every gift for His glory and honor. Tukozesa buli kirabo olw'okumuwa ekitiibwa. Because we know He's coming back soon. Kubanga tukimanyi nti mangu nnyo ddala akomawo. How do we prepare? Tweteekateeka tutya? Let us be determined Leka tubeere to bamalirivu please God, okusanyusa Katonda. not pleasing ourselves, Si kwesanyusa ffeka na but ffeka, pleasing our Savior. naye nga tusanyusa
omulokozi pleasing waffe, our Messiah, nga tusanyusa oyo omununuzi the waffe, coming King, oyo kabaka ajja, our Lord of Lords and King of Kings. oyo mukama w'abakama, kabaka w'abakabaka. Somebody say Wabe hallelujah. wagamba nti haleluya. Somebody say hallelujah. Gambako nti haleluya. Jesus is coming. Yesu akomawo. The rapture is coming. Okwakulibwa kujja. And we will be delivered. Era tujja kununulibwa. And there will be no more pain left. Tewagenda kubeerawo kulumi No kusigala. more death. Tewali kufa nate. No more bitterness or anger. Tekyali bukaawu na It will be busungu. joy. Kujja kubeera ssanyu lyokka. It will be happiness. Kagenda kubeera It will kusanyuka. be celebration. Munange kujaguza. When Jesus is a King of Kings Yesu nga ye kabaka w'abakabaka. and the Lord of Lords. Era nga ye mukama w'abakama. Hallelujah. Hallelujah. Media, are we now ready? Ab'ebyuma twetegese. Can we now get it? Tusobola okafuna akavidiyo. Okay, it seems not coming. Tebanabakamaliriza. Okay. Church, Ekkanisa I want to encourage us njagala tuzzeemu amaanyi. to be strengthened Tuddemu amaanyi in your faith. mu kukkiriza kwo. Yes, everything is tough. Kituufu buli kimu kigumu. Yes, many trials are on our way. Kituufu ebigezesa bingi mu lugendo. There are many discouragements. Naye There are many waliwo discouragements. ebimalamu amaanyi bingi. There is fear. Waliwo okutya. Many uncertain things. Ebintu ebitannyonnyolekeka bingi. Be encouraged. Ddamu amaanyi. Jesus is coming. Yesu He akomawo. will rescue the church. Agenda kununula ekkanisa. And you are part of that church. Era gw'oli kitundu ku kkanisa. Just live a pure life. Beera mu bulamu obwo Repent of your sins every day. weenenye ebibi byo buli lunaku. Love Jesus Yagala Yesu. and serve Him Era omuweereze. all the days of your life. Ennaku z'obulamu bwo zonna. And He will come and rescue you. Era bw'anajja okununula. You will be ready Ojja kuba nga for His weetegese coming. olw'okudda kwe. Now I want to invite us Njagala kubaaniriza to the Lord's table. ku mmeeza ya Mukama waffe Yesu. Something we do every last Sunday of the month. Kintu kye tukola buli Sande esembayo mu mwezi. And we realize Era twakizuula that Holy Communion nti okusembera okutukuvu and the rapture era n'okwakulibwa are related. byonna bikwatagana. Holy Communion is a memorial, Okusembera kujjukira is a prophetic covenant ndagaano ey'obunnabbi that bridges the past sacrifice of the Lord Jesus eneegatta endagaano eyasooka and the coming future of Jesus. n'okudda kwa Mukama waffe okugenda okujja maaso. Every time we partake of Holy Buli Communion, kaseera lwe tusembera we proclaim tulangirira the Lord's death okufa kwa Mukama waffe and the coming rapture of the church. n'okujjako okwakulibwa So kw'ekkanisa. be encouraged Kati dizzibwamu amaanyi as we come before the Lord. nga tujja maaso ga Mukama.